Obulwadde buno obwa arthritis kizibu kinene eri eggwanga lyaffe ne mu nsi yonna, kubanga kyekizibu ekimu ekisinga okuleeta abantu mu ddwaliro. Obulwadde obw'ennyingo, okubanga ennyingo zibaluma, zizimbye, tebasobola zitambuza bulungi, kizibu kyamaanyi nga neera abantu tugambe nti kikosa nnyo embeera z'obulamu bwabwe, kubanga oli waba tasobola kutambuza nnyingo, emirimu egisinga abatasobola kukola ki gitambuza, n'okugezaako okuyimirira obuyimirizi oba okutambula aba agenda kufuna obuzibu bw'amaanyi nga tasobola. Abalwadde tubafuna mu bungi nga neera bangi nnyo ekitali kirungi, kubanga mu kiriniki neera olunaku lwebeerawo ogenda kusanga abalwadde abasukka mu 50 nga bazze oba ng'ennyingo zebatawanya, ate nga bwe babatono baba basobodde okujja eno mu ddwaliro nga mu Mulago olunaku lumu, naye ng'ate mu nsi yonna ogenda kusanga miliyoni ezisoba mu 5.5 z'abantu balina obulwadde bwa osteoarthritis, naye ate waliwo n'obulala bwe tuyita rheumatoid arthritis nga nabo nga miliyoni 2 mu nsi yonna balina, nga ne mu Uganda kizibu kyamaanyi. Obulwadde buno nga bwe tunyonyodde nti ebika bya arthritis bya njawulo, waliwo kye tuyita osteoarthritis, ng'ekyo kijja nabukadde, kijja nga ennyingo zigenze nga wabeerawo oba tukayite oba nga kabenunu kagenze kagwerera akabeera ku magumba, akantu ako we kagwerera amagumba gatandika okwekuuba, neera ng'ojja kisanga nga ekyo ekizibu ekya osteoarthritis kyo kijja kusinga mu bantu nga bagenze emyaka gigenze 5 n'okweyongerayo nga kibatawaanya. Naye ate nga wali ekika kya arthritis ekirala ekya rheumatoid arthritis nga kyo n'abantu abato myaka 2, 18 n'okweyongerayo waggulu 5-3 nga nakyo kisobola okubakwata. Naye ng'ate ekyo ekika kya arthritis kyo kijja ekya rheumatoid kubanga omubiri guba gwerwanyisa, abasirikale b'omubiri nga balwanyisa parts eziri mu nnyingo ekijja, naye ng'ekisinga obunene kyekya osteoarthritis ekijja lwakuba parts ezimu zigenze zigwerera wali mu nnyingo nga kijja nabukadde. N'obulwadde buno omuntu okutegeera nti alina obulwadde obwa arthritis, ennyingo etandika okumuluma, olumu nezimba n'okuzimba, olulala abamu ne banga n'ennyingo eyo tebasobola gitambuza, leka tugambe oli evviivi oba nga lizimbye likuluma, pain ebeerawo oba ne lizimba, n'okuba nga oli tasobola joint eyo gitambuza bulungi. Ekyo the signs ezisooka, obubonero obusooka okulaga ddala nti omuntu yandiba nga alinamu arthritis. Era okusoomoozebwa okwo kubeerawo nga ne mu ndwadde ezisinga zonna ng'abantu ng'obulwadde babuyita kintu kirala, oba ng'oli tategedde nti ddala kirwadde bantu kyebasobola okujja, abasawo kyebasobola okujjanjaba, oba n'alowooza nti osanga kivudde ku kintu kirala nnyo ekitali bulwadde bwo kennyini obwabuzze, oba n'alowooza nti wawo kye bamukoze naye nga tekiri ku bulwadde, naye ng'ate obulwadde ddala omuntu aba afunye obulwadde. Okusoomoozebwa kubeeramu, oba n'abantu okusoomoozebwa okulala okubeeramu, oli n'afuna obuzibu mu nnyingo naye ate n'atayanguwa kujja kufuna bujjanjabi butuufu, ng'ate mu kulwawo awo agenda okujja ow'omusawo yoba obulwadde bwabwadde bulya joint, bwatuukira okujja ow'abasawo nga kitono nnyo kyetuyinza okumuyambako joint eyo butakola ki butayongera kwonooneka, kubanga obulwadde obumu bugenda bwongera bulya joint eyo, weesanga nga kituuka olumu ekiseera ng'omuntu joint tekyamugasa, tekyamuyamba, talina kyasobolera kukolera ddala oba na mukono ogwo oba na kugulu okwo, lwakuba joint eriiriddwa nnyo. Naye ng'ate singa yali yazze mu budde oba mangu n'atandika eddagala ettuufu, eddagala liba limuyamba joint eyo neerema kwongera
kwonooneka oba kufiira ddala. Tugamba si kuwona naye waaba ayanguyeeko okujja ajja kutaasibwa nnyo, joint eyo ejja kutaasibwa nnyo, n'embeera z'obulamu bwe zijja kuba nnungiko. Joint eyo tejja kufa mangu, ate n'okukola kwe kujja kuba kusobola okubeerawo, ate nga tajja kuba mu bulumi. Obulwadde obusinga obwa arthritis tetugamba nti buwonye, naye at least tuziyiza okwonooneka ennyo oba okufiirwa joint oba oli okulaba nga embeera z'obulamu obwo tezongedde kubeera bubi. Ozebwa wa bika bingi, abamu obutasobola kufuna ddagala ettuufu, eddagala eryandibayambye obulungi okusingako, oba n'okukola tests ezimu ze twandibadde twagala bakole, naye ng'ate wabeerawo n'abamu wandibadde ogamba nti osanga joint eno weba erongooseddwa yandibadde ayambiddwa, naye ng'ate abamu essente ezo ezinaaba zisobodde okukola operation eyo nga tebazisobola oba nga tebazirina. Kati gavumenti eba bakwatako bayambako neyongera okwongera ku mwe eddagala, okwongera kubayamba okufuna tests zinaabayamba okulaba obulwadde bwabwe, n'abantu abalala ababayamba mu bulwadde buno wabawo betuyita banga ba physiotherapists abayamba, kuba naye kiba kyetaagisa exercise ono kuyamba joint ebeefunye obuzibu n'ebirala bingi. Gavumenti erina kyekoze naye ng'ate n'omulimu gukyali gw'amaanyi, kubanga abantu okwongera okumanya obulwadde bwa arthritis, okwongera okutegeera nti obuyambi bayinza bufunawa, bujja butya, kyekibuleeta, bayinza kuyambibwa batya, kyekiyinza okukolebwako, ebyo byonna bikyetaagisibwa okukolebwa nga neera ne gavumenti okubayamba okufuna obujjanjabi obutuufu. Byonna wakyaliwo gavumenti weyinza okwongera okuteekamu amaanyi ne mu malwaliro gonna. Amalagala ga bika bingi, agamu weegali, amalala tegagenda kubeerawo, ng'oli ayinza gafuna nga osanga agaguze buguzi mu private pharmacies, naye nga mwegaligo kubanga agasinga kuyamba ku bulumi, agasinga kuyamba okuzimba okukendeera, agamu mwegali, naye ate nga waliwo n'amalala nga gabbeeyi nnyo. Tugamba nti buno obulwadde first okubasaasira, naye ng'ate n'okubagumya obutaggwaamu maanyi. One, okusigala nga eddagala lyabwe balimira, n'okukola ebintu byonna nga mu busawo tuba tubagambye ebinaayamba ennyingo ezo, okugoberera advice yonna gye tuba tubawadde, okubagamba nti akole physiotherapy amukole, okulaba ng'ate n'ekikulu nti eddagala lyetuba tubawadde okulimira balitegeere, enkola yaabwe enkola y'eddagala eyo nayo balitegeere, ate nga n'ekirala baleme kwesaasira nnyo kuggwamu ssuubi, naye bamanye nti omuntu aba asobola okubeerawo obulumi obwo ne tubukkakkanya, ate n'asigala n'okubeerako ekyamakulu n'ekyomugaso kyakola. Obulwadde buno amanya gange nze Farida Nakitende Nabankema, nga mbeera Kawempe Mbogo. Mpozi ezijjayo obulwadde buno nange kennyini saasooka kutegeera nti oba nina arthritis, wabula bujja ne bukugwira mangu. Ennyingo yasookeemu eno, engalo eno yasooka okunnuma, nennumira ebbanga lyali liwererako ddala, naye oluvannyuma omubiri gwonna we gwankwata nasooka nendowooza nti oba kiki, kubanga okera ku makya guno omukono ogukuluma
bugenda okuzibanga ekisekeseke kino ekibadde ekikuluma tekivuddewo kitandise okufulumira muno. Bw'oba toli mukkiriza nnyo oyinza okulowooza nti bakoloze kubanga kitambula. Bwe kiva wano ogenda okuzuuka ku makya ate nga kyesayidi ebyo kyekikola ki kyekikuluma naye nga biruma mu nnyingo mwokka. Sasooka kutegeera ne ngamba oba waliwo ebizibu oba nga bw'omanyi nti ebirwadde bikwata abantu nga kyetulina okusookamu byonna kwesabirako. Tetusooka kuddamu ebyo mu kwesabira. Nagenda okukitegeera nga wayiseewo emyaka 3 kyenasumye. Waliwo omukyala yali omusawo wa wano e Mulago n'agamba nti sijja kuddamu kuwanga ngenda nemira painkillers kubanga namira painkillers nga mbeera bulungi. Naye bwe nagenda mu famasi ye ng'akola wano n'agamba sijja kuddamu kuwa ddagala wabula njagala ogende e Mulago ojja kunsanga. Yali akola wano n'ennaku simulaba. Bwe ntuuka wano ne batandika ne banzijjako omusaayi nga ne baŋŋamba nti nina rheumatoid arthritis. Mu Kiganda ge bayita amakajja galuma mu nnyingo naye nno munnange si kyangu ebintu bino biruma. Obeera ebikale bakiyita kimenyomenyo. Omubiri gwonna buli awali oluyimbo zezo rheumatoid arthritis buli awali oluyimbo wabeera wanuma. Emirimu gyonna oba tosobola gikola. Kale emirimu gye tukola gyakwekaka bwekasi kugamba nti kankole ate muneeba nandaba batya naye era nga tolina kyokola. Tolina kyokola kubanga engalo zino ziruma ng'omuntu amenyese. Kale oba tosobola kukola tolina mulimu gw'okola. Toyoza ngoye tosobola kusiimuula bwebityo. Okutegeera nti nina arthritis sasooka kimanya alumizibwa amaviivi gano mu nnyingo okuva mu 12 gantandika 9 Deesa. Ndowooza emirimu gyenkola ba ntambula nyimirira nnyo naye bwe gagenda gannuma ate nenyongeramu sukaali mu 28 naye nga amagulu galumye okuva mu 12 25 nali njavula 26 nkwata ku muko 28 sukaali kati bwe nzijja wano nga sukaali atuuse okujja ne wamuwaadi waliwo nnyo tulimulaku ne banzijanjabira emyezi 3 naye bwe nali nga sinnajja wano nagendako mu private emmanga wali ne banzijanjaba nnyo dokita nampa eddagala ekamwe sukaali naggwamu. Sukaali bwaggwamu n'aŋŋamba toddamu kubeera ddagala. Ne mmala ebbanga lya mwaka mulamba nga simira ddagala. Ti mukumala ebbanga simira ddagala ndabika lye erya sukaali lyayambanga ne ku nnyingo. Ennyingo zaaliko okunuma akayingo kamu bwe kati konna nga kannuma. Ne nzija nga mmanyi sukaali yannuma mu nnyingo ne ŋŋamba abadokita ba sukaali nti sukaali obwanga nnumidde mu nnyingo. Ne bampa tebampa n'amakerenda amira eddagala ly'ekkamwe yakka n'atuuka mu 2.4 bwe yaddamu n'adda mu 4.5 nga tebasobola kumpa ddagala olwo aba ali nnumu. Nembeeremerako ne mbagamba nze munga sukaali nnuma naye nnumizibwa nnyo. Olumu ne mugamba Dr. Silva wano nga temumpadde eddagala kuba nze nsula ntudde engalo eno mugiraba ng'egenda ekendeera bw'etyo ng'ennuma nnyo nnyo ekiro n'eno. Kakati omukyala n'aŋŋamba Dr. Joseph n'aŋŋamba maama tolowooza nti walwala sukaali tolwala bulwadde bwa nemubuuza nalwala bulwadde ki nze mmanyi nnyina sukaali. N'aŋŋamba komawo ku Friday kwolwo sukaali bali bamujjanjaba klinik yali wa Lwakusatu ne baŋŋamba komawo ku Friday teera nnyo ne bantusindika wano mu Kasenge Dr. Kadu yali ajjanjabira okusooka. Nnyonnyola engalo nga bwe zinnuma ne sukaali. Nze Katonda yannyamba teyansindika na ku musaayi nalaba bulabi kye nnali n'ampa tablets nennyina nengamira amakerenda nengamala naye neebaza Katonda olwamira amakerenda ago engalo zino tezaddamu ndabika najja mangu kati ate ono munnange yalwawo kitegeera oba okulaba badokita baaki ba arthritis laba olwawo okulaba dokita jjanjaba arthritis engalo ziruma sezikwata era ono ekyamubiza lwawo nga tamanyi ajjanjabwa birala kanange nali simanyi mu kirwadde ekya sukaali ate mwe najja omukisa okufuna ajjanjaba arthritis era nange nali wakulemala engalo tezikwata tezooza tezikola mirimu toyina mulimu gwe wekolera gw'amaanyi nga dda bwe wali okola tosobola kusitula arthritis alumya omugongo alumya ennyingo z'ebegabega alumya obukongo ebiguli muno omunkokola alumya amaviivi alumya obukongo buli kati wenna okuva ku kigere paka ku mutwe oba mulwadde obugere obuyingo bw'obugere butukanako ne bukuluma obugere bwokka oyinza okuluma obugere bwokka bwe bukuluma ngeno waggulu wasirisa oyinza okuluma omukono guno negukumeketanga omuli ekiwuka ekitambula era bwe batofubye nnyo bagamba leete mungu agenda okola otya so bwojja n'ofuna dokita n'akuwa eddoozi ng'awe wasirika obubi nnyo
ate butta emirimu abaana abawala bwebatidde obufumbo abasoma asobola okukwata ekkalamu nga bakyasobola abayunivasite bavayo okusoma kugaanyi abali mu ofiisi ayinza okutandika okuba nga ali mu ofiisi nga nezesiba nalowooza bamulogedde mu ofiisi so nga salaitis lumbe bubi nnyo. Tusaba gavumenti etuyambe etunoonyeze ku ddagala lya salaitis oba erigema naddala abaana bala. Tulina abaana abato omwami waffe azze lwa omwana wa salaitis yamukwata wa myaka ng'ena ng'ali mu bibbi naye kati yatandise okulemala yenna amagulu buno buno azimbye amavivi gazimba obukomo buno obugalu bwazimba takyasobola okusoma ebibuuzo ebimu biyitamu nga dokita wa salaitis talimu ate wasukali takukwatako n'owomutima takukwata nga bamulendo wa salaitis tazi noddayo ng'oluyizibwa abantu baffe bava wala Masindi Koyima Lira Kamwenge naye n'atukaalo nga talina dokita gwalabyatanayo ng'avaayo. Abamu batufuddeko tufiiriddwa abantu bangi mu kibiina kyaffe kino kye tulimu abakitandika abasinga batufuddeko naye nga bafa salaitis atta abato natta n'abakulu akuluma nnyo ofiira mu bulumi obuyitirivu ennyo. Most of us, we didn't know that we are suffering from arthritis. We get swelling body. Erinnya eryange yenze mwami Junju Arthur Kiyimba, nze Executive Director wa TAO, the Athletics Association of Uganda. Tukuŋŋaanye wano lunaku luno olwaleero nga tujaganya olunaku luno olw'abalwadde b'ennyingo mu ggwanga lyonna. Naye newankubadde tuli wano nga tujaganya naye era tulina okusoomoozebwa okw'enjawulo. Nga bwe muyinza okuba nga mwawuliddeko tulina ensonga y'abasawo nti kati bwe twogerera mu ggwanga tulina abasawo babiri abatuyambako okujjanjaba obulwadde buno. N'olwekyo ffe ng'ekibiina kye tusaba gavumenti ewa abasawo emirimu, ewandiika abasawo kuba kyetumanyiko nti essaawa zino waliwo bbaani recruitment y'abasawo kuba mu public service. Naye nga bwe muwulidde omusawo kyakugambye enamba y'abalwadde ejja nti kumpi buli lunaku lwabeerawo olunaku lwa kiriniki bafuna abalwadde abapya abasoba mu 20. Nti era bagezaako nnyo ekinene nnyo okulaba nti olunaku lwe bajjanjaba abalwadde 50 abalala ne babaleka. Naye era nga ojja kwesanga nti olunaku olumu abalwadde bajja abasukka 50, 6 oba 7. Naye olwokuba tulina abasawo batono abalwadde bonna tebalaba musawo. Ate n'ekirala tulina olunaku lumu lwokka olujjanjabirwako abalwadde bano ab'ennyingo, olunaku lwakuna. Kitegeeza nti singa omuntu afuna obulumi ku lunaku olw'omukaaga alina okuyita mu wiiki eyo yonna paka olwokuna olujja lwanaalaba omusawo. N'olwekyo eyo nsonga nkulu nnyo tusaba gavumenti ya Uganda etuyambe ewandiika abasawo tufune ku buweerero kubanga embeera wetwogerera ssaawa zino mbi. Eddagala lyaffe eriteeke ku lisiti y'amadagala agagulibwa mu ggwanga wajja twandiise National Essential Drug List. Titumanyi nti eddagala lyaffe bwe linaabeera ku lisiti eyo lijja kuba ligulibwa ne liba nga weeriri mu malwaliro. Newankubadde gavumenti tugyebaza waliwo eddagala eritandikibwako naye erisinga obungi teririiwo. Ffe ng'ekibiina tukubiriza bannaffe abali eyo byonna bajje batwegatteko. Biki omuntu byafuna nga atwegasseeko nga yeegasse ku kibiina kyaffe ekyabulwadde b'ennyingo? Ekisooka afuna okubudaabulibwa nti bannaffe abasinga bajja wano nga balina ebyogerebwa bingi ku bulwadde bw'ennyingo wajjeze twandiise mmiri mu Luzungu nga bamanyi abasinga nti nno baabaloga n'ebiringa ebyo. Naye bwajja ewaffe afuna okusomesebwa n'amanya ki ekimuluma, n'amanya ayinza kwerabirira atya, n'amanya ayinza kulya atya, ayinza kukola exercise ki okukendeeza ku bulumi. N'olwekyo eyo nsonga nkulu nnyo. Ensonga endala gye tukoze tugezeza okusomesa bannaffe mu Luzungu kyayita capacity building naddala mu livelihood. Tugezezzaako basomesa ebyemikono b'engeri gye bayinza okwebeezaawo naddala oli okutandikawo akabizinesi akatono kubanga bumanyi ffenna nti bw'oba ennyingo zikuluma oba tojja kusobola kukola. Era bannaffe bangi abakozesa tebaagala kutukozesa
olw'embeera gye tuyitamu. Kati n'olwekyo gwe bw'oba ng'ogobeddwa ku mulimu oba nga tolina mulimu gw'okola, tuyinza okuteekateeka ne tukusomesa engeri gy'oyinza okukolamu bizinesi n'osobola okwebeezaawo. Awo twogera ssaawa zino bammemba be tulina abawandiise bali 748, naye ekyo kitundu kitono nnyo bw'okebera ku bammembers abajja mu ddwaliro wano. Titugezezaako okugaziwa mu ggwanga lyonna nga kati tusangibwa e Kamwenge, tusangibwa e Singiro, tusangibwa e Masaka, tusangibwa e Bukedya, tusangibwa e Lira, tusangibwa e Kamuli, tusangibwa ne Wakiso ne wano e Kampala wano. Naye nga tumanyi nti bannaffe bangi bwe tujja wano ku lunaku lwa kiriniki olaba nga bava mu disitulikisi ez'enjawulo.